nabagambe si buli kaseera bwe tusalira mbu tusaako eddagala. Kati kitwale eddagala libadde lyafuna dda. Kati tugenda mu maaso era. Kino kyo nkimaze tugenda kukiddako. Tukikola ne tugenda nga tukiddamu bwe tutyo. Okutuuka olusuku lukola ki? Luggwako. Kambe tuba tukanyisa akawuka kaba tekajja. Kati nga bwe mbalaze ebizibu by'olusuku luno bibadde bibiri. Kayovu n'ekiwotoka gwe bayita banana bacteriowort. Kati ali waliwo n'akavayirasi akazze era banana bacteriowort nga mwabadde abajojobya singa temukwata mateeka gano kajja. Kati mu mateeka ge muyina okukwata tugezeeko okulaba nti tulongoosa mu nsalira. Bw'oyunja yunja ekiteteme kijjeewo mangu kireme kuyingira mu biwuka binaaleeta kawuka ako kajja mu lusuku lulala. Ekyokusatu tugezeeko nga bwe kisoboka okulaba nti lwe twetaaga okussa eddagala ku kitooke tulissaako okugema kayovu n'ekiwotoka oba omugenyi n'ebirala oba bigemye kuba kayovu olukola amabwa kitegeeza nti olusuku lugenda. Kati ekyo bwe tuba tukikoze bulungi tetukoma kulabirira bulabirizi kutangira bitooke byaffe kuva ku biwuka naki na ndwadde tubiriise tusobole okuba n'olusuku nga lwekolako lwokka. Ojjamu emmere ey'okulya ate n'ofunamu n'eyo gy'onootunda okusobola okulabirira olusuku olwennyininyini. Tujja kubasobola okuba nga tuzaawo ensuku zaffe naddala wano mu Buddu. Ndowooza mulaba lubikke bulungi wadde nga embeera ebadde emukuba talina kyakoze eki kyatidde asazeewo abikka ebirala abiyiga empolampola. Mpozi nja balaga nti kayovu si mulungi n'akatono kubanga enkota eyandibadde nnene omaliriza nga kafuuse akakota. Kati waliwo wano enkota olw'endagala okubanga teziriiko ekibuuzo ojja kubuuza anaalya oba taalye. Fedda tugenda kweddamu tumanye nti mu butuufu tagenda kufuna nkota etegeerekeka asabe kimu ettooke livumbevumbe mwasobola okukola ki okulya. Naye nga singa tuba tugobye wano kayovu ne tumanya n'endiisa naye ndiddamu ne tulabirira ensuku nga bwe twazirabiriranga edda tuba tujja kuddayo ku maapu. Ne bw'oba n'akasuku katono ka bikolo 100 omanya olina enkota ze 400 mu lusuku. 50 gasobola okulabirira olusuku, gasobola okubikka, gasobola okugula eddagala, gasobola okussaamu obusa. Naye ate bw'oba oyagala okwongera okukiyisaawo weewale nnyo okuba nti olima naye nga tolunda. Obanga olunda kitegeeza nti eddagala lyokka lye liyinza okuba nga likutwalira ssente empozi n'okubikka. Ezandiguza obusa gulamu essubi. Bwe tuti bwe tugenda okusibwa amakungula agamatiza kubanga byakwatibwa kayovu njo wano obubonero weevu. Nza mulaba kambe pitibwa Tracy mumpugwa muno nga nkola gwa salon. Naye bwe nafuna kasente kange nengula akapoloti kano. Namala okugulawo nennimisaawo nensimisaawo ebinnya by'ebitooke ne banteekeramu abavubuka ne bagenda nga bansimbiramu ebinnya. Kati ogenda akasuku kano nga kagenda kavaayo mpolampola bwali busa naye ng'obusa obwo sagenda nti mbugule wabula nina obubuzi bwange bwe ngenda nnunda
obusobo nagenda nga mbukuŋŋaanya ebitooke byali bifaanana bubi tebyali birungi n'akatono byali bifaanana bubi naye kale akasa kali ke nateekangamu n'obukuto buno bwe nateekamu bulina engeri gye bunkoledde kuba amazzi gayingira bulungi ate ne gabeeramu kati ate wentuukidde ne ku ddagala lya Master Disan okulaba nti nalyo linnyongeddeko. Balimi bannange njagala ate okubalaga engeri gye tuyinza okukuumamu amazzi mu nnimiro. Ennimiro eno bwe mugiraba munnaffe ono obusobozi obubikka tabulina naye ekyama ekiri mu lusuku luno okufaanana bwe ruti okwawukanako ne ziri zetulabye embikke kyekyokuba nti akozesa omukisa gw'ensalosalo okukwata amazzi. Ayina oluguudo olumulinaanye amazzi ago tagaleka kuyitawo gaviira ddala waggulu eyo n'agawesa amakoona nga bwe mulaba wano wennyininyini wennyimiridde gavudde mu luguudo ne gajja ne gaweta wano wendi kati ne geeyongerayo. Mugenda waliwo hampu eno bwe gajja wano bwe gati wano tegasobola kuyitawo gaba gayina kuweta ne gayingira ekinnya kino ndooza kanyingirire ddala nga bwe gayingira. Kati bwe gayingira wano kisooka kujjula ne galyoka gagenda ne galinnya hampu eri ne geeyongerayo era gakikola kubanga kaakati bwe otunudde ekinnya kino gabaddemu bwe tunaagenda kukiddako era nago mwegali. Kati mu mbeera eno takkiriza mazzi kumuyitako mu budde obw'enkuba naye ng'oggyeeko okukola ekyo ennimiro eno yasooka n'afiisa ensomesa eriwo kati era erina mu butabo obusinga ey'okutegeeza abantu nti olusuku terukabalwa. Ye olusuku alukabala era bw'amala oddukabala ndowooza mulaba bwe lufaanana n'ebijanjaalo tosobola bisimba watali wakabale. Kyokka wandisuubidde nti wasimbye ebijanjaalo olusuku lwandibadde luyisibwa bubi ennyo naye si bwe kiri kuba luyingiza amazzi wano ate bwe lumala okuyingiza amazzi ayina n'enkola endala. Awo olaba waliwo obusa n'ettaka tabule ate wamala n'abikka kali gano amazzi agayingidde mu ttaka gaba gasobola okuyingira ne linywa obungi bwonna bwe lyagala. Kati ekirala abalimi b'emmwanyi ndowooza gye muli mwe mwandibadde temugula bigimusa. Ekitooke omukulu ono kyayimiriddeko kakuta ka mmwanyi naye ekyo kirina obuzibu ku ndagala nga bwe mukiraba kyekyo lwaki kitono mu sayizi. Obuzibu obwo nako kabonero ka kayovu twayogedde kayovu engeri gye tumwewalamu obutalagge buno bwe mulaba buno kabonero ka kayovu naye mwayize engeri gye mmugoba kaakati ate bwe tujja kukirinaanyeewo ndowooza mukiraba kinyirira nnyo. Kati bw'obanga olina olusuku eyeewuwo nga weebuuza lwaki ekikola ekimu obutooke butono nnyo omugogo mutono nnyo ate ekirala omugogo munene ddayo okebere si kayovu yakutawaanya kuba oyinza okulowooza mu nnimiro yo owali emigogo emitono nti oba oli awo wo si wagimu naye nga si lunnyo lwe lutawaanyaawo wabula mulimu kayovu mu kikolo. Kaakati ekyo nga tumaze okukyetegereza mwabalina owantu watono ne wawanene ng'osobola okukozesa ensalosalo zino ate n'okabalira bulungi nnyo ekitooke kyo n'amabanga n'okabala nga bw'oziika ebyo biba bivunze kuba bino ebiri wano bwe binaavunda bye mulabye ebiri ku sayidi ne sayidi
kitegeeza biba byetaaga kukabalira mu ttaka kuba nti ettaka eryo ligonda. Ekiri kuuma nga ligonda kwe kubikabalira mu ttaka, kitegeeza ettaka lyo nnyini oba olikozesezza ng'ekibikka, kubanga wansi amazzi gaba tegaggwayo, ate enkuba bw'ejja n'etonnya waggulu era osobola okusimbayo ebijanjaalo byo nga bw'olabye wano. Naye ng'onoosimbamu ebijanjaalo keera nnyo osobola obbijjamu amangu, oba oliawo olye na bibisi, kikusobozesa okuddamu okukabala amangu enkuba esembayo yeesobola okuba nga eyambako okunywera mu ttaka n'okuba nti wewalinyiridde nga okola ng'ojjamu ebijanjaalo tewaguba. Bw'oba wagubye okabala mangu, n'omala okukabala ate amazzi ne geeyongera okuyingira ne wasigala nga wagonda, omusana gugenda okusangawo nga waateredde bulungi. Kati olusuku ate ng'ofunye obusobozi bw'okubikka, singa luno lubikke lwandibadde ate ng'ekiri wano kitalo butalo. Wabula kyenjagala mujjukire tuva mu kyeya. Era nsuubira bangi nnyo mbadde temusuubira kufuna nsuku zirina greening ono oluvannyuma lw'ekyeya. Naye ekyeya nga bwe mbalaze, okusooka obutakabalira bitooke nakabala mu lusuku. Ekyokubiri, obuzibu bw'akayovu obwo ndowooza bwe buleese ekizibu nga bwe mulabye ku kitooke kino kyembalaze ekirina kayovu. Kitono mu sayizi, bangi nnyo ebitooke bye muyina bwe bityo, abamu mugamba ettaka mu Buganda terikyakola, naye ng'obuzibu buva kuba nti kayovu abatawaanya ate muyina ne bye mwasuula. Era kati bwe ntwala omukisa guno okwogera nti ebimu ku bye twasuula bye bino wammanga. Twasimanga ensalosalo nga zino, ziyinza okuba zaali tezituukiridde nga mukyalo ono bwe yakola. Ekyokubiri, twabikkanga ensuku. Ekyokusatu, twaliisanga ebitooke. Ekyokuna, omuliraano gwayokyanga bbiri, nga n'emuliraanwa ayinza okuwalirizibwa okubaako emirimu gy'akola mu nnimiro yo. Naggamba nti nasanze ekitooke kirwadde, naye nagambye basajja bange ne bakijjamu mu nnimiro. Era ojja kusanga tekiriiwo. Naye bwe wagendanga ku nnimiro yo ng'eyamuliraano erina ekizibu, naye bw'otyo bwe wakolanga. Naye ennaku zino bakusangamu ne bakkubira n'enduulu, ng'akimanyidde ddala obadde omuyambako, naye n'agamba okikola ng'ani, kifaanaganako n'ekyokgonjola. Ennaku zino bw'ogonjola omwana owamuliraanwa bakubuuza wamukubye ng'ani, bw'eba nnimiro wagiyingiddemu ng'ani, nti akasajja ako kalogo kalabika kabadde kagenze kuba akubye kakola mu nnimiro. Kale empisa ezo zonna ng'ozigasse wamu, ate bannaffe abatuliisa kati amatooke ng'ate wano mu Buganda ffe tusinga okgalya, ze mpisa ze baagenda nazo era ze zibakuumidde ku ntikko nga ekifo ekimanyiddwa ekisinga okufulumya amatooke mu Uganda. Ffe ne tukola gwakuba nti ffe tusinga okugalya. Kale nja bakubiriza mugezeeko nnyo nga bwe kisoboka okulaba nti twekolamu omulimu ate tuzzaawo ensuku. Nze mukyala Joy Edith Mbabazi Batenda kulabako. Kyalo kino bayitawo Kayunga lwa Bikere, ate nze mbeera mu Kimaanya. Ekyansikiriza okujja okulima awantu wano gwali mwoleso gwe Wankulukuku. Myoleso gyabeera Wankulukuku, nafuba nnyo okubanga njeetabamu. Gye nasangira abaami bano n'abalala bonna abaaliyo. Kati bwe nalaba ebintu ebyaliyo ne ŋŋamba naye oba abalala basobola okukola ebintu bino ne bivaamu, why not me? Ne ŋŋamba nange ngenze kulima. Ekirala ate era mwebaza okututeerawo emipiira gy'amasaza. Ndi mukyala ayagala nnyo omupiira. Era mu kwagala omupiira, mu kuwagira omupiira, we nasinganira abantu abagatta ku mukutu ogw'okulima ensuku. Singa tegwali mupiira saali balabi. Nabeeranga ku mupiira nga mpagira nnyo, ne bandaba balaba posingayo obutooketooke, yali Mwami Jamiru Kalanzi. Nanoonyako nagaye ubale kuwagira omupiira ne tunyumya. Naga naye tulina omukutu gw'abalimi, mbadde nsaba nkuteekeko, ndaba olimaalima kozi nteekaayo. Bwe nasangira Mwami Muwanga, nambeera omuntu mulungi nnyo.
ne wano yakanambula enfuna ndowooza ziringa mu 5 buli kyonna kiba kinsobedde anyamba sebo Mr. Muwanga nkwebaza nnyo webale nnyo webalire ddala tewale n'okunteeka ku mukutu awantu wano waliwo ogenda okufunawo twafunawo mu 2010 nga waliwo essamba ly'ebikajjo naye ndowooza nga ebikajjo byali byakamala emyaka nga 40 nga kataka konna kaakwata nga kalubo nnyo twali tugulawo waliwo yatugamba wana wantu naye mugulirawo kiseereza mwe zigenda kufa bwereere emba nzagala nze kusimba bitooke kuba olusukulu kibanja kiri wala twagala tusobola okulya emmere kumpi newetukolera nagamba sente zammwe ezo zigenda kufa wona ku kikajjo tewayinza kudda kitooke konze netukikabala netukijjawo netulima ebyasooka nebigaana netuddamu netubijjawo olwo nga maze okufuna amagezi okuva mu bakugu ninga kati kantambulire ku magezi gano sebo Mr. Muwanga era ndowooza mu balimi nkutawaanya nnyo kakati netutandika okulima kulonyo nga bwatuwa amagezi ku mukutu gwaffe gwa restoration what something gwe gunyambye era mpulira nga ndi musanyufu nnyo kubanga nze kati okugenda mu katale ngenda naye at least ngendayo lwalumu kubanga mmanyi nti omuntu oba n'emmere kyekyobugaga ekisinga